amalire gano ag'okutya Katonda tuleme okugatwala nga galusaako. Malayika si agenda obubuulira naye ffe Mukama tuwonze tububuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Tuyanza nyo tuyanzege mukwano gwaffe ali ku 3ABN amazima agatajungundwa ate naawe atwegase ku lesson weekend tuyanza nyo tuyanzege ng'osinziira ku mukutu gwaffe gwa Avento Media Productions ku YouTube ate ne ku 3ABN. Kama kuwe nnyo omukisa. Saawa zibeera 2 paka 3 Wednesday ate ne saawa ne zibeera 3 paka saawa 4 Friday ne saawa 2 paka 3 ez'okumakya ku lunaku lwa Ssabbiiti. Tweyanza okubanga otwagala nnyo ku lesson weekend. Yonasaani Matovu gemannya era nga Mukama mpadde omukisa olwaleero nga tuli broadcasted okusinziira wano mu kibuga Kampala wakati nga tuli ne musumba ffe Musumba Ntulo Hannington ng'ono yatwala ekitongole ekya Family Life oba ebyamaka n'obufumbo awamu n'ekitongole ekitwala abasumba n'abaweereza bonna mu kkanisa y'Abadvent mu Uganda yonna. Era Musumba Sebo tusanyuse nnyo okulaba. Sebo waawo Sebo. Nange nsanyuse okuba wamu nammwe. Waawo Sebo. Katonda atuwadde omukisa okuweereza ate n'okujjako mu studio okwogerako n'eri abaana ba Katonda. Waawo. Sebo toyanzizza kusinkanako. N'abatulaba abange mbalamusizzaako Mukama waffe. Kubanga ku luuyi luno tubadde tunaddamu kusinkana bukyanga Omukama asiima ate n'akufuula addukanya ensonga z'ebyamaka n'atutikka obuweereza obwo n'abagonnoomolako n'abatikka ali n'atukwasa kuba kale ffe eri tutuga nti Mukama yamugonnomoddeko obuweereza ebyo bikola eri bugonnomola kyebikola eri ne wano n'amutikka n'amukwasa. Sebo katusubire Musumba obuweereza butambula bulungi. Tutandise bulungi Mukama tumwebaza. Amiina. Tuli wano kwota eno emyezi gino 3 omwezi ogwa January, February ne March tuli mutunulira Kristo ng'agatta eggulu n'ensi mu kitabo ky'Abafilipi n'ekitabo ky'Abakolosaayi. Naye ng'olwayo tugenda kubatunulira obutuuze obw'omuggulu. Just njasooka kujjukiza atulaba tulina kye bayita Avento Media app. App eyo omuntu asobola okugyefunira n'agoberera esseereza zino ze tulina. Bw'oba olina gye bayita simu zino eza iPhone ezo bwezityo era osobola bulungi nnyo gifuna bagitaddeyo ku mukutu omuntu osobola otambula naffe. Ekirungi kyayo Musumba kye kimu nti bw'oba oli mu taxi oba oli mu motokayo oddaka 3ABN osobola osigala ng'ojja. Era Sebo mulabi mugambe engeri gy'asobola okwenyigawo n'agoberera nga bulijjo. Kugamba funa bufunyi bw'oba olina essimu yo kyalira ebibanja Google Play Store ne App Store ezebbiri ojja kuba ogenda owandikemu ekigambo Avento Media butereevu nnyo bajja kuba bakwasa gye bayita Avento Media app ate osobola okubeera ng'otambula naffe bulijjo. Ate mwana weetegereza obulungi akasente ka data ka app kanjawuloko ku kali katonotono kano kaba kakendeddemuko katono. So Musumba ffe n'ebigambo ebyo tuli mu njiri wakati ate nga bwetugenda maaso n'okubonyesa enjiri ku ludda luno olw'abooluganda okwongera okuyiga lesson buli wiiki. Twakolamuko enkyukakyuka. Lesson ennaku zino etandika ku Wednesday. Saawa ziba 2 paka 3 ez'ekiro. Newewa repeat ku Friday saawa 3 paka saawa 4 ez'ekiro. Weewaawo. Kale Musumba nsaba okkirize tuweeyo okusaba. Kituufu tusabe. Mukama toyanziza kubanga otuwadde akaseera kano awamu n'abaana bo owadde omukisa bwe tuli nabo wano mu studio ate ne be tuli nabo kusinziira ku mikutu yonna gye bali. Mukama
jangu tuyigirize ebigambo bino byewawandiise okutuyigiriza otulungamye wamu n'abaana bo bonna abatulaba otugize kyeyagala mu kuyiga kuno mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amin. So musumba sawo toyanza nnyo okutusaala eyo. So mulabi waffe tuli mutunulira obutuuze bw'omuggulu. Lesson y'omusanvu obutuuze obw'omuggulu. Yes. Naye wano waliwo ekimu ku bintu olumu ebitera okweraliikiriza abantu wadde nga babyegomba nnyo. Byonna saani matuufu kubeera n'obutuuze nga bwa mirundi ebiri. Nga ndi mutuuze wano mu Uganda nga ndi mutuuze ne mu ggwanga kangeze nze njagala nnyo Obungereza. Nga ndi mutuuze ate ne Bungereza. Weewaawo research alaga nti eggwanga erya US, United States of America eyo nti abantu abataka wansi wa bukadde 40 balina obutuuze bwa mirundi ebiri. Babufuna abamu nga bawasizza n'afumbirwa eyo bazaaliddwa eyo abalala babugula. Bangi bava eno ne bagenda eyo ne bagula obutuuze. Naye tebiri mu bisoomooza mu kintu ekyo musumba. Ebisoomooza tebibulamu. Tebibulamu kubanga gyogenze mu nsi gye bakuwadde obutuuze si ye wammwe. Kakati weesanga nga omutuuze weeyo tosobola kwogera lulimi lw'ewammwe. Ne bagamba omusajja ono Omuchina sajja ono mu America nga lumega tolusobola dwogera oba ennimi zaayo so kiba kisoomooza. Weesanga emikolo gyayo gy'obuwangwa tosobola kugikola kisoomooza. Weesanga mirundi emirala era weetegerezanga abantu abali eyo obasanga nga bambi abantu bababoola. Nawadde edda naye ng'ate mutuuze naye nga bamuboola naye ng'ate mutuuze. So mulimu ebisoomooza ebiriyo okuba n'obutuuze emirindi naye nga abantu kibakolera eno bwebitabuka nga ye ali eri bwe bigira eno nga ali eno kati ngeri ya double benefits ali steady kiraba naye ng'ebisoomooza mu ebiri. So musumba ekyo kituleeta butereevu ku lesson gye tuliko wiiki eno eyogera ku butuuze obw'omuggulu ng'olaba ate nabo yenna ayina agenda okuba nabo babulina kiraga butuuze bwa mirundi ebiri kuba neno ku nsi tulinayo obutuuze olunyirira okujjukira lwatuwadde ekifaananyi nga yagambye temweraliikirira kigambo kyonna kyonna naye mu kigambo kyonna kyonna mu kusabanga n'okwegayirira awamu n'okwebaza mwagala bitegeezebwa eri Katonda yatutadde mu mbeera eyo. So n'ennyiriri n'eddala ziri n'azituwa nti waffe mu ggulu Bafilipi 3:2 naga nti kubanga ffe waffe mu ggulu gye tulindira omulokozi okuva. Naye wano naye n'atugamba temweraliikirira kigambo kyonna kyonna buli kigambo kyonna kyonna mu kusaba n'okwegayirira bitegeezebwa eri Katonda era agezaako okukuzza nabadde ntunuulira omutwe gwa lesoni eno n'ebinyiriri naye nga nti bino byakwataganiddewa singa yatuwadde kubanga ewaffe mu ggulu yandibadde bikwatagana. Naye yatuwadde temweraliikiriranga kigambo kyonna kyonna naye kigambo kyonna kyonna mu kusaba n'okwegayirira bitegeezebwa eri Katonda. Naye kyenazudde bano mu gatta olunyiriri luno nalabye nga agezaako okutulaga era ng'atuzzayo mu ggulu nti wakati mu mitawaana era mutunuulire ewammwe mutunuulire kitammwe temweraliikirira kubanga mulina kitammwe ali mu ggulu kyeyabadde agezaako kutulaga temweraliikirira ekigambo kyonna kyonna naye kyonna kyemusisinkana kyonna kyemutu ekigambo yakozesa ebigambo bino temweraliikirira ekigambo kyonna kyonna naye ate mu kigambo kyonna kyonna oba wagendereddawo kigambo kyonna kyonna temukyeraliikirira naye ate mu kigambo kyonna kyonna ekyandibadde kibeeraliikiriza mukikwase mu Katonda bonna. Engeri yokka ey'okwewala okweraliikirira kwekakasa nti buli kigambo kyonna kyonna okyanjula eri Mukama yabadde solution. Temweraliikirira ekigambo kyonna kyonna naye ate kyonna kyonna nga tulina kyonna kyonna ekitusambuwa n'agamba mukikwase taata wa mwoyo mukikwase ali mu ggulu kuba olwedde oli mutuuze waayo. So lesoni yabadde egezaako kutulaga nti wakati mu byonna byonna bye tulina tutunuulire kitaffe tutunuulire oyo gye tugenda tutunuulire gavumenti zaffe zino abantu abalina ebyesoomooza era ogenda okuwulira pulezidenti sebo baddukira eyo kati wanaakugamba nti nammwe mu byonna byonna mulina pulezidenti w'obutuuze bwammwe. Amina. Mawulire malungi nnyo ago
ate nga gali mu kugezaako okuwunzika ekitundu ekisooka mu lesoni eno ekitabo ky'Abafiripi tulinga abakiwunzika tutandika ne lesoni eddako tugenda kukwatagana tugenda kubakana n'ekitabo ky'Abakolosaayo mu lesoni y'emu nga tuli mugenda maaso n'okwetegereza engeri Pawulo yasobola okwanjulamu Kristo agatta eggulu n'ensi mu bisoomoozo ebiyitirivu. Ndowooza musumba buno bwe bulamu bwa Pawulo. Pawulo yatuwadde obulamu bwe ate n'atuyigiriza kubanga opalawo Pawulo bw'ayitamu naffe bwe tuyitamu. Bw'atuleetera wano temweraliikiriranga kigambo kyonna naye yafuna ebyeraliikiriza naye akulaga nti nze byandibadde bye neeraliikiriza nabiteekanga mu kusaba. Nze saabeeranga nabyo buli kyonna kyandibadde kyeneeraliikiriza buli kimu nenkiteeka mu kusaba n'okwebaza. Statement zombi nkulu kusaba na kwebaza. Obwe bwandibadde obulamu bw'omukristaayo. Kwebaza kusaba. Bigenza obulungi weebaze. Bisoomooza saba. Kati otambulira awo nga ate ekyo ekyokwegayirira musumba kyo kiri kitya kuba ebigambo ebyo ndanga biri bisatu wamu okusaba okwegayirira ate awamu n'okwebaza. Omukristaayo bw'awulira okwegayirira kikyayeetaaga okwongera okufuna. Simanyi oluzungu kigambo ki yakozesezza supplication. Era kiri mu kusaba mu Luganda bwekisigala nti kane mu kwegayirira kusaba n'okwegayirira kiri mu ngeri ya kusaba era mu kwegayirira kusaba kuba waliwo yatusuubiza ddamu eyo egomba sagala munyiiza naye ayinza okutulaba yatusuubiza ddamu ng'ajja mu kisanja ekisooka eddamu n'atuganira bba wa ddamu netumuwa akalulu n'agenda bwe yakoma mu kisanja ekyokumi n'atugamba muleete tupimeyo ddamu endo giteeka n'agenda mu kisanja ekyokubiri bwe yadda mu kyokusatu nga teddamu tetugirabiddeeko ddala tebamukuba akalulu bulungi naye abamu ne bagala kale omusajja osinga oba twamwegayirira tukkiriza ddamu yaffe nga bandikozesa eki kyebagamba bandifukamidde bandibadde bakola ki gamba kano nga ono namwanduka eyakola egayirira n'alemerako kyebadde ndowooza kyogezaga nti kino kyagezaga nti nga mulemerako kyebadde ndowooza nti sometimes kyetaagisa kyetwandibadde tuyita kwetaagisa kyandibadde kigamba nti kusaba nga temubuusabuusa wano kyandibadde kusaba nga mulemeddeko nga mumanyi nti kati kyebayita kwegayirira kukkiriza nti oli mwonoonyi n'otegeera obunafu bwo n'olumba Katondawo kiringa kyekiri mu segundi eyo kubanga wali olwosaba nga olinganga asaba right noga nina okuweebwa naye wano ateekawo element y'okutegeera obunafu bwo n'ogenda mu kusaba. Role models ekyokulabirako yakise wano mu Luganda yakise ab'okulabirako bwe twogera ku butuuze obw'omu ggulu Pawulo yeyagambye nti nze mundabireko. Neewuunyiza nnyo Pawulo ng'ayogera ebigambo ebyo etwasome ennyiriri ezo. Yesu kyakulabirako kyaffe era agamba nga mutunuulira oyo yekka omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waabo. Ne Yesu yennyini yayogera eri ng'atusaba naye tubeere tumutunuulire naye ne Pawulo naye yagambye tumulabireko. Nasomye ennyiriri ezo neewuunya kansoma olunyiriri olwo mukadde wange lwabadde olunyiriri abatulaba Filipi 3:17 yagamba nti abooluganda mukkiriziganye wamu mu ngoberere era mulabirenga ku abo abaatambula nga bwe muli naffe okuba ekyokulabirako. Bwe natuulire Pawulo ng'agamba tulabire ku abo abatambula obulungi, tulabire ku abo abalina obulamu obutambudde ne Katonda bwabwe, n'agamba nti naye nange mbadde ndi kyakulabirako. Kyonno kyampadde okutegeera nti waliwo be tulabirako nga tuli mu lugendo luno abatuufu n'abatali. Yatugambye wano mu lesson nti bannaffe emikwano gino emikwanira wala
nti gitutta abantu bangi nnyo okukoppa kulabirako mwebali bw'ogenda ku mikutu ebiriyo by'osanga ku kyalo buli omu akazina akapya kali kuli akazina ke bakoppa abaana tuwa ku mukolo nolekako oli okulanga obwana ng'akazina alina we yakalaba mwana wa myaka 3 kakati yatulaze nti wano ebyokulabirako bingi bitwetoolodde ensi y'ebyemizannyo ejjudde emikutu gino egyakwanira wala gijeesa ebintu bingi nnyo naye n'atusaba wano tuleme kukoppa buli muntu yenna tuleme kukoppa buli kijja kyevudde asengejja wano n'agamba naye mutunule ku abo abatambula obulungi mubakoppeko naffe kiri kyakulabirako kati nze ng'omusumba naawe ndaba simanyi kyoli bw'obanga oli mukulisitaayo oli kyakulabirako waliwo abantu betugenda nabo mu ggulu balina obutuuze bagenda mu butuuze buno obw'omu ggulu naye bali beetaaga okubaako be balabirako naye ekibuuzo kibuuza gwa ndaba nange bantu bayinza okutulabirako Pawulo yagambye nti ye kyakulabirako naye atusabye tutunuulire abatambula obulungi abantu bakutunuulira niko n'omusumba omu mukwano gwange sijja mwogera yagamba naye abantu bwe bagamba nti bakugoberedde bagenda mu ggulu bagenda mu geyeena nga bakwekebejjeza nakugoberera nze kakati yali atunyumiza nti yalina muzeeyi we omwana n'agamba nti nze maama wange oyo bayibuli nnamba oyo kola namwesiga ndi oyo so kyeŋŋamba Pawulo agambye mu settlement ye n'agamba nti ye kyakulabirako so kakati okyagala kutegeeza leso yabadde tujigiriza nti nga tutunuulira ebiri mu nsi betwandyagadde okukoppa mu neeyisa mu bikolebwa mu kusinza Kristo kyekyokulabirako kyaffe ekikulu naye ne Pawulo atugambye naye kyakulabirako ekitegeeza nti bwe tubanga tunalaba obwakabaka bwa Mukama waffe tugwana okufuna ebyokulabirako naye ng'ebyokulabirako ebyo byebyokulabirako ebyabatuuze bannaffe abalala abaatambulira wamu ne Mukama Katonda waffe. Nsumba n'ekibuuzo awo waliwo engombe ennaku zino egamba nti totunulira byenkola naye tunulira byenjogera bwe biba bituufu twala nze byenkola biba bikyamu tokola ki mulala n'aga nti bw'ogenda okusima zaabu ebitakataka tebikuyinula etunulira muki zaabu gw'onoonya zaabu gwe noonya zaabu mu nze ebitositosi ebineetoolodde tobikola ki tobitunulira ekyo kiina makulu ki mu nsonga eno ey'okubanga nga tuli mu lugendo lugenda mu nsi ensuubizi oba mu butuuze buno obw'eggulu biina makulu ki nnyo naddala mu bukulembeze n'obukristaayo kituufu waliwo abantu ebyokulabirako ebibi era waliwo abantu abamu abaweddemu amaanyi olw'ebyokulabirako ebirala Pawulo yakozesa 71 mu lunyiriri olw'11 ogenda tusome kuba abamu tebaasomye yagambye olw'18-19 kamusomeezo kubanga bangi abatambula benna babuulirako emirundi emingi ne kaakano mbabuulira nga nkaaba amaziga nga be balabe b'omusaalaba gwa Kristo enkomerero yaabwe kwe kuzikirira Katonda waabwe lwe lubuto era ekitiibwa kyabwe kiri mu nsonyi zaabwe balowooza bya mu nsi bya ku nsi so kitegeeza nti abantu bano Pawulo bayogerako nga tugenda mu ggulu oba tulina obutuuze obw'omu ggulu waliwo puwalolo models naye agambye nti abo balabe nga balabe ba Kristo balabe ba musaalaba era waliso yatugambye tabalaba nga balabe be si balabe be naye balabe ba Kristo era kyenayize wano nti abantu abalala bakola ebikolo bye bakola tetugwana ffe kubanyiigira tetugwana kubakolimira no balabe ba Kristo ye si balabe be tabalinaako nsonga naye agambye nti balabe ba musaalaba battata n'ekifaananyi ky'omusaalaba ate ndowooza musumba wennyini ndowooza bantu bano erinnya lye beetuumye lya kikristaayo naye ng'ate okutambula kwabwe
kuzinga kwa nsi agakozesa ekigambo kya nsi abo ba lubuto interest zaabwe banoonya byakulya anoonya wafunira era nalabye nga abatuuze buno nga twongera obutuuze buno bw'omugulu tuteekwa okutegeera tukolera ani tugoba ki tiine abantu abamu nga anoonya wafunira ne mu kkanisa ne batampa kifo ekyo sijja kuweereza mwaka guno noga nti wano abadde ayagalawo ki alinawo ko wafunira ndowooza oba era agenda n'ayawulamu alina mwabalire ekibalo ki so kakati kinategedde wano nga nekirala kyenatutte nti abantu bagenda kuzikirizibwa lwa lubuto kuba statement gyakoze wano interest zawafunira kwekusa so kati abo abekkusa nga banoonya byabwe bayisa banoonya ebyabwe abo kyakulabirako kifu ate nga kikosa nnyo ndowooza nga bw'okyogedde naye mu nsonga ndala z'obukulembeze nti omuntu yeetanga nga atakyasobola kuyimirira ku misingi ate era nfakti mu nkola yaffe ekkanisa omuntu yandibadde nga talina kyakulabirako kirungi teyandibadde mu kuweereza newankubadde nga twagwa ne twonoonebwa ekibi naye tetwantaddewo omuntu wakyakulabirako kifu n'ayimirira mu maaso ga kkanisa n'aweereza newankubadde twayonoona naye Pawulo yagambye abo begendereze weebali mbamanyi yabalekawo so n'olwaleero bwe babeerawo babeerewo naye nsaba ggwe bw'otunuulira omukristaayo ono eyalondebwa ng'omudinkoni yakulembera abavubuka si buli byonna byakola bikoppe Pawulo kyagezaako okugamba wano tobeeramu kiri nti olw'okubona anti omukulembeze waffe mukadde waffe naawe tunulamu ayinza okuba nga waliwo waavuddeko ku mulamu osengeje naye nga bapawulo bano abekyokulabirako ekirungi twaweereddwa amagezi okulaba nga tubagoberera era wano agambye nti abafiripi Pawulo abakubiriza okusesera ku byokulabirako ebirungi si bibi okwetegereza n'obwegendereza abo abalina empisa ez'obulamu ezifaanana n'ezize abo bagamba kanisa ebakoppeko buweereza tusobole okulaba nga tuyinza okutambula bwe tutyo so gwanda basimanyi gwokoppako naye bwe batokopye Kristo koppa abo batambula mu mpisa eziringa eza Pawulo agambye nti eziringa ezize Pawulo empisa ezize zeza Kristo anyagadde musoma jasi kwongera kwa mukakavu obanga nane we nasoma juzi I think church kitabo ky'abakolinsi ekyo Pawulo agamba nti imitate me kanguza Olungereza nakikopa mu as I imitate Christ yes nti mungoberere nga nange wengoberera Kristo yikiri mu Luganda bwegamba mungoberere nga nange wengoberera Kristo so bwe tuba tugoberera omuweereza oba omuntu yenna goberera naye nga naawe omaze okumanya nti agoberera Kristo amen neno nze musumba ekyo kirina amaanyi gekituwa bwewetegereza linkage oba okuyungagana n'ekitundu ekiddako ekyogera ku kubeera nga oli munywevu Mukama waffe nti ebyokulabirako bino ebirungi birina engeri naffe gye bituwa embavu otambula mu lugendo to be more steadfast so bansaba oyongera okutuyamba okutulambikaawo ekubanda yayogedde muyimirire nga munywedde mu Mukama waffe bw'akozesa ekigambo kunywera kitegeeza nti bw'oba tonywedde oyinza okuyuugana n'ova ku mulamwa muyimirire naye nga mukoze mutya nga munywedde kakati yakozesa ekizungu steadfast in the Lord kituufu olugendo lwe tulimu luno tuteekwa kuba nga tuyimiridde nga tuli banywevu ntera okwogera era nga bwe kiri nti olugendo lwe tutambula luno nga tugenda mu maka gaffe oba mu butuuze bweno tulimu obw'emirundi ebiri oba tuteekwa okuba banywevu kubanga ebyetoolodde obulamu bwaffe ebyetoolodde bwe tusula ebyetoolodde ebiyigirizibwa ebyetoolodde mu kunyigirizibwa atali munywevu tasobola kumalako naye statement ebadde kiriya mu mutwe guno nga munyweredde mu Mukama waffe temunyweredde mu nsimbi zammwe temunyweredde mu gavumenti zammwe temunyweredde mu Mukama waffe kyagamba ekisobola okutunyweza ne tunywera tuteekwa kuba nga tuli mu Mukama ng'emirandira gyaffe giri mu Mukama wano takulaga nti bw'oba ne ssente omalako bw'oba n'omukyalo omalako
Obufunye bwoba wasoma omalako bwoba n'abaana bwoba wazimba kumpi ne church bwobeera musumba omalako naye ng'omuweereza naye nga munyweredde mwani mukama waffe. So kyenalabye wano Muzumba nsaba busabi tuwagala kusooka kuwumula mu katini ate oluvannyuma tubeere nga tukomawo twongereze ku nsonga eyo obunywevu mukama waffe nga buli ensonga enkulu atulaba katusooke tuwumulemu ate oluvannyuma tubeere nga tukomawo okweyongerayo ne lesson ey'obutuuze obw'omugulu katukomere. Buterevu nnyo ali ku 3ABN amazima gatajinguluddwa naye mukwano gwange atufunira ku mukutu gwaffe ogwa Vento Productions YouTube. Thank you so much. Webale nnyo balire ddala eyakatwegatako tweyanziza nnyo tweyanzeege sawa ziba 2 paka 3 buli Wednesday ne Friday sawa 3 paka 4 ate ku Saturday ku makya sawa ziba 2 paka sawa 3 ez'okumakya tweyanziza nnyo okutambula naffe. Ndine musumba ffe atwala ekitongole eky'ebyamaka amu n'obufumbo ate n'ekitongole ekitwala abaweereza bonna omuli abasumba abakadde b'amakanisa kangateko n'abadinkoni mu Uganda yonna from Uganda Union Mission wano wetuli masekati ga Kampala. Musumba ffe Hannington Ntuulo musumba tweyanziza nnyo. Amina tulina kunywerera mu mukama waffe. Yes mukama waffe Paulo lwaki agamba nywerera mukama osoma ebiddako wansi agamba nti kubanga ffe waffe mu ggulu gye tulirira mulokozi okuvaayo aliwanyisa emibiri gy'okutowaziibwa kwaffe okufaanana n'emibiri gy'ekitiibwa ki nga amaanyi ge begali agamuyisa okussa ebintu byonna wansi kyeva agamba munywerere mwoyo kubanga oyo lyessuubi lyammwe. Era bye yatuwadde nnyiri wano endala n'atulaga nti oyo agenda kuzuukiza abantu bonna. N'atuwa wano Yakobo nga yagumira ku oyo n'alemerako wakati mu baana bamufuddeko n'agwa naka naye mmanyi omunuzi wange abamuna mukunkomerera agenda kuyimirirawo n'anywerera omwo. So kyageza kutuyigiriza mu lesson eno nti okujjako nga suubi tulina mwoyo naye teri walala badde n'abantu ebiseera bino nga bagamba nti tugenda mu nsi mpya ni Uganda bwala banyweredde ku bisuubizo by'omuntu banyweredde ku bipapula banyweredde awo naffe tunywerera mu Kristo ono biki byalina ebitunyweza yabitadde wano yagambye omubiri gusigibwa kunywerera ku kaadi. Woba olina kaadi emyufu so bibaddewo nnyo naye wano yatulaze nti ekitunywereza ku mukama waffe oyo agenda kukyusa ebintu. Agenda kuddira emibiri gyaffe gino egivunda atuwe egitavunda gino eminafu atuwe eminafu egitafa. Kati yatuwadde wano ebimala ng'abantu bonna baagumira ku oyo era wano yagambye nti essuubi lyaffe kkulu essuubi lyaffe ery'oku ntikko eryo twaliweebwa mu Kristo si nkomero lyakufa kwokka naye n'emibiri emijja. So oyo kyeva tugenda kufuna emipya naye si kugenda mu nsi mpya kyokka kyagamba naye tugenda nakuweeba emibiri emigi kweganga tekyali byakaddewa tiriyo kubikulu eryo twagamba musomi yagamba teri wadde okulwala teriyo mubiri kukyuka tugenda kubeera balamu ebbanga lyonna. Kati kitutawanya essaawa zino ne bw'oyingira ensi empya n'ogenda mu London Mungereza so tukambira n'ogenda n'omubiri ogwo ebbanga tono bakomyawo mu keesi era bagenda kugaa nti COVID yamukwatidde mu Bungereza. So kakati wano yatulaze nti kitunywereza mu mukama waffe kubanga ebisuubizo bye binene gye tuli eri abaana b'abantu byankomeredde byesuubi bwe bulamu bwe tulina. Kati ageza kutulaga nti tunywerere mwoyo wadde emitawaana weegiri naye essuubi lyaffe bwe tuba tuna ebisuubizo bwe biri mu mukama waffe. So kati avaawo awo n'oga nti waliwo akusuubiza ebirala n'akuggyako mukama byaba akusuubiza bya lubuto bya lunaku
naye ono alina enteekateeka nnamba ey'obulamu bwaffe so tunywerere mu ono amina ebyo nga biri luddawa biri mu butuuze bwaffe obwawa obw'omuggulu Pawulo kyekimuleetera okulaba nga mugumu nnyo olw'obutuuze buno n'agaana teri kufa teri kulwala emibiri gigenda kukyuka eyo anywera ndoza musumba abantu awo wamu kikwetaagisa omukristaayo kimwetaagisa okuba ne vision engaziko esukka kuba ebiseera ebimu okusomooza kwe tulina nti tutunuulira nnyo results zino ezitwetoolodde nga bw'okyogedde naye vision eno bw'eba esusse ku nsi ndowooza ekuwa in fact wandibadde vision kiyinza obutakola kuba vision ozo omuntu aloota ekintu kiye naye mukuse yandibadde ng'alina amazima gano yandibadde alina essuubi lino yandibadde ng'amanyi kikitegeeza okubeera mu mukama waffe nti okubeera naye si bya bulamu buno bwokka tebikomana manyi kati ekyo kye bayita bulamu buno twakkiriza kristo atuwa obulamu bulungi tuleme kulwala awo kasi twobeera mu ebyo ojja kuva ku mulamu amangu emirandira Pawulo gyawadde wano tegisimbye wano yagambye kubanga ffe waffe ludawa muggulu wano okulwala wakuli waliwo naye ng'endaka on the way so kati focus ye tukiyite focus okulaba kwe goolo ye eriiso lye litunudde eri wala amina nga muzeeyi watunyumiza ebibi atera okutunyumizaako nti manyi kati nze taata waffe ng'atunyumiza ti nze nabonaabona nnyo nga nkola mirimu gy'abantu naye nga nze mmanyi nti mu myaka nga gigi nja kubonaabona naye natuuka mu maaso awo era nze nasooka okuvuga emmotoka ku kyalo kuno ng'atunyumiza so katuteekwa kubanga olina woolaba naye bw'olaba ebikwetoolodde ebitakuyigula ttaka togenda kumalako kye ngamba Pawulo atunula eri bw'olaba ebikwetoolodde wano nga tununatunula bw'otyo tojja kutuuka so tulina kumaga nnyo wano tunula obutunuzi naye nga amanyi eriiso liri ku kristo lyakutegedde obutuuzi era yatugambye wano limusanyukenga mu mukama waffe bulijjo yes awo webadde ntuusa awo musanyuke mu mukama waffe nabadde nze neebuuzo osanyuka otya ng'ate ebizibu bikwetoolodde kubanga obukristaayo musumba waliwo statement wano gye tubadde tuli mu kwetegereza ngamba nti Christian life is a match and a battle kati obulamu obw'okubanga oli mu kusiyaguka buli kadde ate nga lulinga olutalo ensibuko ensulo y'essanyu ogijjawa era yagitadde wano singa yagambye musanyukenga n'akomaawo yandibadde atulindye naye yagambye musanyukenga mu mukama waffe bulijjo nga kyagamba omuntu ali mu mukama waffe ennaku zonna abeereko simayiro kyagamba abeerako simayiro etalabika nnyo fiziko naye eyiika munda muli oba essanyu likulukuta munda muneyo nga oli mukama waffe n'omusanga omusajja nga mulwadde n'agamba namusanga juzi muzeeyi ali myaka ndowooza 98 nanga nimusomba nti nasalawo wali kujja naye sikugamba nga kankubuulire muddaame nakuteekamu gwogenda okunziika era gwe gojja okubuulira ono olewo gwe nalonda ajja okubuulira wano awaka gwogenda okubuulira eri ku ntaana ekaseese naye mbadde sikugambanga namugamba nsugga mukulu lwaki weeraliikiridde kati siraliikiridde naye nze ekimanyi nyinza obutamalako omwaka guno mbummule ninde yesu wange ng'omusajja mukulu ayogera agamba nze ayogera ku byakufa nakanyinza obutamalako omwaka guno 2026 naye nga yakola program nze ayagala nze ngenda okubuulira eri ku ntaana waliwo gwe yalonze agenda okubuulira waka olaba alaba okufa kujja naye talina nnyo nsisi alina waalengera mu maaso ti ngenda galamira wali eri nkyajja kuvaawo kakyeva agamba nti essanyu eryo teriri lyakungulu nnyo liri munda liri mu birowoozo byo olina essanyu weriva manyi kati ensi eno singa liva ku tiktok kubanga tiktok enkya ereeta ebinakuwaza n'okaba amazima waliwo engitekako bwete okulaba nga bataddeko omwana bamuyiridasi nojjako olaba tibuli kitiyo wesisiwalala bwesisi so lwekyo Pawulo agamba nti musanyukenga bulijjo era njogera ndi mukole mutya musanyukenga yakoze statement wano egamba Pawulo yeeyongerayo ku mulamwa omulala musanyukenga mu mukama waffe eddagala ly'okweraliikirira mu buli kimu nga mulimu buli mbeera
kwe kusaba essaala ey'okukkiriza awatali kubuusabuusa tulina okukkiriza n'okukola essaala yaffe jjukira essaala gye yatuyigiriza wano yagambye nti ndowooza abantu baffe bagisomye dda yagambye temweraliikiriranga kigambo kyonna kyonna naye buli kigambo kyonna mukikwasaani Mukama kati kyagamba olwo ofuna essanyu kubanga olina gw'oyogedde naye solution of your life today solution for your life the next year all through your life kyagamba wojja essanyu ne bakusanga nga oli wakati mu kufiirwa nenoga ti bannange kitalo mwana bwatyo yawummudde naye Mukama amanyi byonna amen oli okukyokulya ate bannaye tulyeko kati nga tokyakomyawo mwana kanibuka nnyo kimanyi tokyakomyawo mwana agenze sito omumiisinze niye obirekedde Mukama yabikola ki yabitegeera wali awaddako no number 1 yayinza okuwa omulala kikitegeeza 2 yagenda okumuzuukiza kikitegeeza 3 oyo Mukama naawe obuba yabukola atya yabulina kinono kyatuusemu yayinza obutakikutuusaamu so kyegaaga nti mu Mukama waffe mwe muli essanyu lyaffe kubanga oyo mu bulungi gye tudda mu bizibu gye tukala tutya jukira waliyo ensonga bbiri ezabadde mu lunyiriri luno yagambye nti mu kusaba n'okwegayiriranga n'okwebaza biba byakwebaza gye tudda mu bisomooza kyeva agamba nti essanyu lyammwe libeeraawo kubanga mulina oyo olw'omusanvu lugamba nti n'emirembe gya Katonda egisinga okutegeerwa kwonna ginaabakuumanga emitima gyammwe n'ebirowoozo byammwe mu Kristo Yesu. Aliasibeti yagiwandiise wano nti emirembe gya Katonda kyekintu ensi kyeterigaba kubanga emirembe gya Katonda giva mu bukakafu nti tulina obulamu obutaggwaawo mu Yesu Mukama waffe. Mujje emirembe tumulina. Kati omuntu bw'abanga tali mu Mukama waffe tasobola kusanyuka. Wali asozi tasobola kunywera. Ate wano tasobola na kuba musanyufu. Kubanga otunula mu maaso nga wali black nnyo obiteeka mu bwongo egyogenda okusomoka wano nga tolinawo solution oba n'olowooza n'okoma. Oba omuntu kati atulaba essaawa zino ng'alina amabanja amayitirivu nga ekyamazima bamuwadde salesale naye nga n'ensalesale asembedde kyokka nga bw'atunulamuko mu ngeri y'okukwasaganya ensonga talaba kuba kati saa zino abaana bali mu kudda mu masomero waliwo abatannabazaayo yeebuuza abaana nkikoze ntya talaba ngeri ensimbi ennaku zino zakkekwa kati omulala adduka waka n'avaawo n'omusanga nga yakati tetumanyi gye yagenze omulala omusanga nga musajja nga yewadde obutwa kati solution ezo zombi tezina kizikola kudduka wakati kikyusa mwana kugenda ku ssomero okwetuga tekikyusa mbeera eriwo naye mu Mukama waffe muteeka buli ensonga yo kuba ye ensibuko eya buli kyeweetaaga kuba annuza musumba ne wano amanye ebiriwo amanye ebigenda okubaawo wakati mu bunafu bwo gemaanyigo oba okiraba so kyeva atugamba nti essanyu lyaffe lirina kubeera mu Mukama waffe n'emirembe gyatuwa tegiyinza kugitegeerwa mwana w'omuntu kubanga omusanga omusajja wattu ng'alina wano jasiika mukene alinawo n'omunwe gwa muwogo wano n'agulya naye nga is not complaining nga mumativu nnyo nga mumativu naga ne Mukama bino byakoze atya yampadde essimu ya smart naye gw'olina essimu ya smart yeyatise gikuweddeko naye ono ekimumatiza naga ne Mukama kino kyampadde bwaba kino kyampadde kamulinda enkyanampa ekirala kati fokasi ye ebimusoomooza byonna abirekera Mukama naye gwe obirekera ani kyeŋŋamba kiba oli agamba nti omwami wange kati kati mwami we ye solution everything mu gavumenti ye so kati ffe Mukama Pawulo gegali amaanyi ge wano sumba tuyanze nnyo ssebo naye agamba ennaku zonna njagala kugamba ndaba essanyu lyaffe liri Mukama ennaku zonna njagala kusaasira gwe yanakuwadde kubanga bino byagaanyi bw'oba wanakuwadde nakuwala olw'ebyo ebitaabutuukiridde naye kkiriza nti Mukama waali ajja kukola ebirala enkya ate agenda kukola ebirala nga tutuuseeka kuba tetuli baawano bbanga lyonna sumba ssebo tweyanza nnyo kati waliwo ndowooza ne kino kankirowoozeko bwe nti musomba
oyogedde ku nsonga eno ey'okutegeeza mukama ng'ekitundu kusanyukira mukama ffe mukama waffe yes abasajja abanoonyereza bagamba nti kizibu nnyo omuntu okubeera nga mukakamu wakati mu bizibu nga talina gwabigambako nenkiraba nga wano olinga tutegeeza nti kristo ye kansala waffe mu mbeera zonna tuba n'emitima egiwewuse wakati mu bizitowetera kati nga bwe twasomye ku gundi ku Yobu oli bwagamba nti naye mmanyi omununuzi wange aba mulamu ng'omaze okufiirwa abaana bonna omaze okufiirwa ebintu byonna byonna oyo emirembe agijjawa esetiminti gyayogera gwali guli mu kuyiika so kitegeeza alaba mu maaso nga bw'osanga omusajja ono ng'akabala awantu wakaluba naye n'akubawo ng'amanyi nti wano waliwo ekijjanjaalo bw'olaba bwamenyeka n'atuuya naye alaba entuuyo zo zino nga zijja kati Pawulo atunula wano mu bizibu byonna n'agamba naye bino byawano naye manyi the morning is yet to come. The connection ne Kristo esigaddewo akyamulabanga waali naye buli olabanga mukama taliiwo ng'emirandira gyo tolina woogisimbye obadde ogisimbye mu jjajjaawo ogisimbye mu maami wo ogisimbye mu bizinesi yo kati bizinesi bwefuna omuntu nti eyidde kiva ogamba kati nkola ki wano ku nsi naye kati emirandira tagisimba mukama waffe onsasire ebyembi olumu bisikola ki bisekerwa naye abantu betambuliramu ennaku zino bambi nga bw'okyogedde leero tutipendinga nnyo ennaku zino mu ekyo ky'obadde osizeemu oli aso oteekamu ebibye byonna nadde ndaba ennaku ezo kano simanyi kayinza onnyiizaamu nsumba ng'omusajja yagenze n'ateeka almost 4 billions obuwumbi 4 obw'ensimbi za Uganda mu kunoonya akalulu n'ekisanja kyabaddeko emabegaawo naye ng'alina obukakafu nti abantu okusinza ku byazza abakolera ajja kusobola okuddayo mu palamenti naye nga bw'omanyi ennaku zino waliwo ekisinde ssebe ennaku zino kigenda kyerula abantu bawuzise tebamuwadde kalulu ate ne mu kifo ekimu kyennyini kyadde asuubira nti awo wantisiti nsobola okuba owenkizo nawo ne bamukubirawo akalulu sajja kwegamba mu kwenyamira kyakoze n'asalawo n'agamanyi abantu bano n'amasannyalaze genda balina bawagenda gatiga kutula eganga olaba kiri kyogedde olwo agakutula agende mu palamenti esuubiriye lyonna libaddeawo kebamaze okubanga abamumya akalulu kakati ekyo lesoni kyetuyigiriza tuteeka okutegeera nga wano wetuli tuliwo temporary wadde bankubya akalulu office gy'olimu ogirimu temporary fokasi yo bw'eneeba mu office ogenda kwewuunya enkyaga bagikuggyeemu gundi yo bw'enaaba bizinesi yo bw'emwatabange mwe muli fokasi y'obulamu bwo nga tebusiimye mu Kristo enkya bizinesi ejja kufuna ebizibu economy ejja kugwa kati ono akalugo bakakubye singa yabadde ne Katonda yandika nti ebyo bitebe bigenze kale mukama ajja kunkolera ebirala biliyoni 4 bagenda zafudde naye kasa Katonda wange akyali mulamu naye kati ye emirandira gye tegiri mu mukama waffe gibadde mu parliament kati saawa zino osobola okumugamba tusabe n'agamba tukyasaba ki Katonda yabadde wanga bankuba akalulu awo kawe yabadde alaba future ye yabadde agirabaawo omukristaayo future yaffe eteeka okuba nga teri wano tuliwo bubeezi kubanga lesoni gye yagambye waffe tuddawa kati wano tuliwo bubeezi tuli ku kyalo tulikoko myaka gagumu ng'omuntu bw'aba agenze saamuweya ku bugenyi kati tuli ku bugenyi wano bayinza otukubirawo empi tuyinza okufiirawo tuyinza naye kasa tumanyanga enkya tugendaka kati kyevaga nti ffe tuteekwa kubanga tukwasa ekaani aliyo mukama Katonda waffe oyo bw'oba naye ebirala twala kalulu twala mwebo parliament ne bw'envaawo nensigala ku kyalo kyange tebabaddewo ababadde ba vice president nga bali ku byalo yasoose ye oyo kale kyeŋŋamba nti Katonda yabanya okikuyamba kukitegeera nti wano si waffe kyeva agamba Pawulo bamukuba ino neno bamusiba makumeneka naye nze ŋŋendaka ndoza musumba ku nsonga eyo tusanyukire mu mukama waffe yatusabye esebo okulowooza kuno nako ndoza kukola kikulu biki omuntu byajjuza mu bulowoozo bye anti akamwerabye kwogera think on these things wano wenda dentunula ku nsonga eno yawe nezi mulowooze ku bino yagambye tulowooze ku by'amazima
ebyamazima tulowooze ku byekitiibwa tulowooze ku birungi tulowooze ku byegombebwa mu bulamu buno nga tuteekateeka okugenda nga tugenda mu butuuze obw'omuggulu tulowooze ku byekitiibwa kitiibwa ki ebigulumiza mukama waffe tulowooze ku ebyo ebyamazima oba okiraba tulowooze ku ebyo ebyegombebwa yabimenye wano nga mukaaga ng'agezaga tulowooze ku ebyo Soma olw'omunaana ba Filipinya agamba nti ebisigadde abooluganda ebyamazima byonna ebisaanira ekitiibwa byonna ebyobutuukirivu byonna ebirongoofu byonna ebyagalibwa byonna ebisiimibwa byonna obanga waliwo obulungi era obanga waliwo ettendo ebyo mubirowoozenga yabadde ferekkiriya waliwo ebitali biwandiike n'ebyolaba kino so mu bulamu buno bikulu nnyo era ssebo nga budde bugenda budduka yatugambye nti waliwo ebisumuluzo kumatira ebisumuluzo okola kutya okumatira keys for contentment talabyewane nga bannange naye yayogedde Pawulo yennyini wano nga hatulaga nti wakati mu njala yennyonnyodde nti ze nalumwako enjala naye byonna nayiga nze we nategedde wano nga abasajja abayitibwa abazira mu bayibuli obulamu tebubadde smart ngafe bwetwandikirowozezza nga bamu bwe tukisuubira serimenti katugisome nga bwe yagigambye wano byagambye mu lunyiriri wano olw'12 manyi okwetowaaza manyi bwe kiba okuba n'ebintu ebingi mu buli kigambo nayiga kigambo ne mu bigambo byonna nayiga ekyama ekiri mu kukkuta ne mu kulumwa enjala mu kuba n'ebintu ebingi n'obutaba n'okubeera mu bwetaavu naye nnyinziza byonna mwoyo ampa amaki atuzzaayo ku mirandira teyeewaana bino mbiyiseemu kubanga omusayi gwange gubadde gwa o oba gwa naye mbiyiseemu nennomwa enjala mbaddeko banga omwavu ate ebintu byaliko bingi nemba n'ebingi nali mbirinako bingi naye nebikola bitya nebiggwawo nensulako enjala oba olaba bwatugamba nti obutuuze obw'omugulu ono ali focused nti bino ebyawano bikyankalana leero oba nabyo nkya nebiggwawo nga bwogambye yabadde mu parliament yavuddeyo byebiri wano omuwandiisi atulaze ebyawano mu butuuze buno obweno obw'oku nsi leero birina enkyaswi tebiriiwo oli mu guloofu enkya tulina naye agambye ekituleetera okumatira ye mukama ekintu ekyomusumba mukama wabayo diguli nze gyensaba singa yali gyeri nga bagisoma mu university nga bakutikkira nga ddala ogisomye n'ogikenkuka ndoza nandi gisoma diguli ki gyoyogerako so ey'okubeera ng'oli mu matira diguli ey'okumatira teva walala eva kubeera mu mukama waffe oba yali singa yali mpiso nga bagikuba naye yesu yagitukuba n'agamba nti ojjukira oli bwe yatujjukiza ebigambo bya yesu timusooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe n'ebirala muli byongerwako so bw'onoonya mukama bino ebirala abiyise mayina kati for us we concentrate on minor and we leave the major obanga agenze ku dduuka okugula soda n'osikoncentrate nga kaseke n'ogamba nti akaseke kalina nti akanoonya tolina akaseke kati omagalala tusooka obuze soda waali kati yesu yensonga enkulu abalina mukama naye baba tebalina bintu babayako ne smile kubanga balina ekyobugagga kyekyobugagga so wano kyayita ekimatiza omuntu kyayise wano ekisomozo kyokumatira kwe kuba oli mu mukama waffe kwe kuba ne mukama waffe wawona omusumba ebintu just babinokodde katono nnyo yagambye mukama ye musumba wange si bwagamba munnange muzabuli amentioning mukama ye musumba wange newankubadde nga ntambulira mu kisiikirize naye nina omuki omusumba kyebayita kisomozo kyokumatira yatugambye wano kitaffe ali luddawa mu ssala ya mukama waffe kitegeeza nti omatira nti kitaata gyali wadde wano biriwo ebiti naye afaayo n'atuwa wano omulala gwe yatugambye mu lunyiriri wano olw'19 mu Bafilipi 19 ndi Katonda wafa ajja kubituwa so yatulaze nga bwe tuba n'oyo so nja kutegeeza atulaba lesoni eno etulaga nti bwe tubanga tulina mukama waffe kubanga oyo bwe bulamu bwaffe n'ekirala tetugwana kuggyibwako birowoozo byaffe okutegeera nti wano si waffe lesoni eno omutwe guno eriko nti obutuuze obwawa
kati tutwala obudde bungi nnyo nga tulowooza nnyo ku butuuze bwa wano enseetereere ebintu bikyuke kaki keweekoleddewo musumba ekigambo ekyo naye keweekoledde tugenda kwawukana nako era nkiddiŋŋana buli kaseera keweekoledde olwaleero mukulu matovu olina benzi enkya benzi oyawukana naye wali eri naawe nokkirira mu mmwanyi z'eggomba n'oyawukana nawe so keweekoledde kateekwa kuba kristo bw'oba olonze kristo weekoledde ekyomuwendo kubanga newankubadde ku kibanja ekyo kuliko zaabu nga baga nti ho wanewwo olinako zaabu ekanamba okugejja omutima kw'oyinza okugejja era tekukuyamba kubanga zaabu namba ekanamba eya zaabu era ogirekawo n'ogamba najja ndi muki mwereere oddayo nga so olwekyo ekisobola okuba ekisumuluzo ekyokumatira kwaffe bwe kubanga tulina kristo n'ebirala atwongerako bwongezi kubanga byo bwe tuba tubirina tubeera nabyo bwe tuba tetubirina era tusigala nga bwetuli gwe bulamu obwobutuuze obw'omuggulu musumba ssebo tweyanza nnyo so tugendaka amiina atalina kristo toli mutuuze waggulu omutuuze w'eggulu yoyo alina kristo era nga yakomawo okumutwala saatamulina tewuddaawo naawe nogamba nange nina obutuuze obw'omugulu nedda atalina eddiini simanyi kye bayita ddiini kubanga eddiini kirala nnyo n'erinnyaga nze moses kati era abawa ddiini naye tugamba asimbye emirandira mwani mu kristo kuba wali waza okuga nti ate nze naye abankwatirira mu by'omwoyo eri abansabira ebyo tebiriyo era ntira okugamba abantu nsabiraako naye oteeka okuba nga owesabidde oteeka okuba nga onywedde ogamba mwange mwongere okunsabira nyongere okuyita wano so kitegeeza bwa tulindirira okuyingira mu bwakabaka bwaffe mukama waffe yesu bwajja kubanga nti oyo agenda okuwanyisa emibiri gy'ekitiibwa agenda kutuggyako gino olwedde tukyagirina egy'obunafu naye kakomawo atuwagiri so musumba nina ekibuuzo nga tuwunzika kuba tugenda kumaliriza bwokyanukula nga otusabira n'essaala tuwunzike bubaka ki bwobwo omukulembeze kubanga pawulo alina kyatusomoza nti role models ti mu lugendo luno tulina okubeera ebyokulabirako ebirungi eri abantu bano betutambula nabo mu lugendo nti oba oliawo ate n'ekyokulabirako kiyinza okunyamba onywerera mu lugendo nga ndi mu kristo oba okubuukako so bubaka ki bwotusibirira naddala abantu nga buli omu wooli oli mu bukulembeze oba obuweereza nga waliwo abantu abakutunuulidde as far as obutuuze bw'eggulu bwe tuli mu kwetegereza mu katunzika obutuuze bwe tugendamu obw'eggulu bwe twesinga okugendamu bwe butuuze bwa kristo mukama waffe obwoyo mwoyo tuba balamu mwoyo tutambula mu mubiri ne mu mwoyo naye njagala kutegeeza ku kibuuzo ky'obuuza ng'omukulembeze Pawulo akusoomooza nange ansoomooza naawe nkugamba ng'omukulembeze agambye nti nze mbadde kyakulabirako n'abalala mubalabireko abatambula obulungi naye tubadde kyakulabirako gye tuli mukulembeze munnaffe ye agamba mbadde kyakulabirako so njagala kugamba gwe omukulembeze munnange muweereza munnange mukama akusaasire saba mukama akuwa amaanyi nawe malirira okutambula ng'omukulembeze kubanga waliwo abantu abakutunuulira Pawulo agamba abo balabe ba musalaba ageza kugamba temubatunuulira nnyo temubakoppa mukoppa batambula mu ngeri entuufu so kitegeeza nti bw'otaba mukulembeze atambula mu ngeri entuufu mukama waffe akugamba nti abantu tebakukoppako naye lwaki otataganya abantu ng'obali mu maaso bw'olabanga bikyagaanyi wejjeeko wekka obukulembeze kale bannaye musooke mundeke otherwise okuyimirira mu maaso nobaga nti basebo tugenda naye ng'olabika gy'ogenda tomanyiyo okireba Pawulo that braveness agamba nti nze mukoppe ku nze nga nange bwe nkoppa ku Kristo so njagala kusaba standard nawe mukulu nawe atali mukulembeze nkugamba koppa ku Kristo bw'olabanga abantu bakutaataaganya bw'olaba ono abatalabika akubuza standard weeri so oba toyagala kutagala kakasa tunulira Kristo amin musumba tuyanza nnyo sebo omulabi waffe tweyanzege tubale ne musumba ffe musumba Hannington Ntuulo atwala ekitongole ky'ebyamaka amu n'obuweereza bw'ekisumba abakadde n'abadinkoni mu Uganda yonna
Musumba Ssemusaba otuweereza Wow. otusabira Mukama atunyweze emikono gy'omwana we Yesu mu lugendo luno kubanga obutuuzi obwo naffe tubwetaganya. Era atabulira ssuubi lyabo alebye agenda kubeera mu kunakuwala okutuusa Yesu lwaliro. Sajja yaga nti mbonebone ku nsi ate ne mugwa. Katusabe Katonda affe Mukama. Tweyanziza olw'okuyigiriza kw'ekigambo kyo kye watuwedda. Yet muddu wa Mukama atuyigiriza kutunuulira Kristo. Atujjukiza ebigambo bya Petero nga musindiikirizanga ye okweraliikirira kwammwe kwonna. Abaddu bo n'abazaano tulina bye tuyitamu ebyenjawulo. Baddu balina bye bayitamu ebyenjawulo. Naye otuwadde okutegeera ne Pawulo nga bw'atugambye nti ewaffe si we wano tetunnatuuka. Tulina bwe tugenda. Mukama asabira abaddu bo n'abazaana babo abakukkiriza obanywereze mu lugendo luno ng'abawanguzi. Tukimanyi nti essaawa si nnene nnyo bbanga si ddene. Abaddu bo n'abazaana bo ogenda tutwala awatali kufa newankubadde okulwala. Gino emibiri egitusumbuwa, emibiri egivunda ng'otuwadde egitavunda. Mukama asabira abaddu bo n'abazaana babo abakukkiriza obanywereze mu mazima g'ekigambo kyo. Mu bisoomooza batunuulire gwe basimbe emirandira mu ggwe baleme kusimba walala wonna kubanga walala wonna wajja kufuukuuka. Naye abeesimbye emirandira mu ggwe essuubi lyabwe nga bali mu ggwe bagenda kubeera wamu naawe mu bulamu obutaggwaawo. Tukulembere okuyita mu ssabbiiti ne mu nnaku zonna. Baddu bo n'abazaana bo tulabe okubeerawo ko mu bulamu bwaffe. Tuwulire emirembe ensi gyetasobola kutuwa naye gy'otuwa. Essuubi ly'otuwa libeere essuubi lyaffe ennaku zonna okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Webale nnyo balira mukwano twagaliza ekiseera ekirungi ekisa kya Mukama kyeyongere gye muli.